Jaffa yazaala mu Shiba nga banoonya okukola due diligence oba okubuuliriza okwaddala ebikwata ku Shiba. Shiba yeeyisa atya Uganda, basajja ki bamwagaddeko, bamuzaalawa, so they use this spice okufuna information wa Shiba mutuufu. Lwe lugambo olwo lwekugambe kyokkola nti leero Shiba avaayo n'amaanyi agamba olina engeeto njagaliza ekyange lwaki okitegeera. They use the spice okukola obukesi ku Shiba. Kyokkola nti mu vidiyo za Shiba akunnyonnyola oli mubi nnyo, lwaki obubiri lw'ebyange ensaalwa kuba Panda yali muninkini wa Shiba. I'm telling you. Crystal Panda yali muninkini wa ye waba tasobola kwewaka kuba kimanyi. Yes. Yali muninkini we tebakoma kuyimba buyimba kukka. Nze mu mutima gwange nali njagala Crystal Panda yaba afuuka taata w'abaana ba Shiba. Kubanga waliwo time yatuuka nga Shiba ali mu myaka egyo. Manyi bw'otuuka mu myaka 35 plus ajja. And then these guys were dating. I'm telling you, by dating ebbanga nno. Okitegeera. Lwakuba nti Panda jasa kuba nti ye nga omanyi ebintu bye, akumalo profile, muyimbi, ne akintu akikuumira wansi. I had your statement saying like no lubuto olw'omwana. Wali Panda yali amanyi lubuto. Ati Panda lumu yali akola interview ku radio zaabwe ezo ze bakola. N'agamba simanyi kale njagala mbeere godfather wa omwana wa Shiba. Kati fa bategere by'omunda twamanya tugamba nno Katonda ayagala kuba nkyukira. Nenga ye Panda takyegaana. Okuba nti Yesu wano mu statement asobola okukyogerako n'agamba nedda twakoma kuyimba kayimba. Naye waliwo time we baatuuka nga bapafominga oluyimba olwo balwa kyolina omumanya. Ng'olaba Panda ali free nnyo ku Shiba. Amuyingizaamu n'amagulu beeyingizaamu amagulu. Okitegeera kati nga beetegedde nnyo. Abatulaba mwebale kubanga mutugoberera abali ku Fox Media Uganda n'abangoberera eri ku mukutu gwange gwa Genius Official ku Fox Media Uganda. Emikutu gyonna emigatta bantu amannya ge amatuufu naye ate nga muganda wange ono mpangala naye wali ku BBS Terifina buli lwakutaano mukawunyemu extra okulaba nti ensonga tuzitematemeza industry. Sula nkwaniriza. Amina. Oli bulungi. Sina buzibu bwonna. Webukeeredde nga omutimbagano ogubutikidde ne mu nsonga ey'ogubutikiramu omutwe gwo gusula wuwo omulala n'oguleka mu nnyumba ya Shiba mu ddiiro. Nze nningiza nnyo mu bikomera by'abantu naddala nga nnoonya olugambo. Mwanako tebakukubira lugambo. Nze olugambo kwenja kwesula kwenkola mu buto bwo maama wo teyakukubira lugambo. Bankunyako ne kuteetaawo nga nkula nga tekyansitopinga olugambo mmere ya mwoyo. Shiba ng'omunkwasiza maanyi kiki yakukola ki? Ali munaye nno Shiba ayinza okuba tamumanyi. Ne kuluna agenda kumanya. Katonda wanaabasazeewo naye simwogerako mu bubi nti oba muwalana but just twogera bintu oba oliawo abantu be batatera kuwulira oli. Omanyi wano mu Uganda tulina obuzibu nti abantu aboogera ku kategeze zino stories za entertainment amu bali compromised mu ngeri emu because abagamba ati kati omuyimbi wange ati kati mba muyingidde nnyo ati kati we naategeka ekivulu ntuko mukubira nga tajja ati kakati nze naabeera nte wali kumbeereramu ye bw'anaasindikira eggaali mu nkola bwetyo. Sikiva nti abantu abasinga bakola nnyo zino stories za entertainment oba kyebakazaako olugambo basiga nnyo akazigo oyita ku ngulu. Anyway, n'abaana bali mu media maybe nti ebintu ebimu biyinza okuba babiwulira ng'ebipya ku bo kubanga ba myaka ng'ebiri-esatu ena. Ne katugenda n'ogera ekintu nga kyaliwo mu 2013 abamu baali bakyali mu masomero ate ffe twali mu field atuyiriba tunoonya lugambo. Kati bw'obyogerako abantu bagamba kati bagezaako kikompeyalinga n'ekiriwo nga tebabitegeera naye nga anyway bibeera bituufu oba for starters waliwo ensonga enkulu ebadde etambula nti Spice yatwala ebbanga ng'abeera akasukayo alabe ekivaayo akasukayo akayinja naye ate ye Shiba yaleese direct masasi ku nyama nti munnange omulugube gufuuse omulugube n'obujja obujja bukendeeze naye mu nsonga nga zino Spice yavayo n'agamba nti ye alinga bye basiikisa enva ne boyiro olina otteeka mu birungo maama birungo naye mu babiri whom to blame era anaafuna mu lutalo bonna tubanenya mu nkola bwetyo kubanga ekibabonyabonya leero musajja yabatte mulimu olugambo n'omusajja Shiba ekimwogeza ebyo byonna kuba omusajja yabba mubbi
gwayina Jaffa bwe yazaddemu omwana Spice tamwagala ne munagana ajja kwebuuza lwaki Shiba yaliisa obusungu bungi nnyo ku Spice amukoze eki Shiba tabadde wabadde mu maternity leave yakadda ndowooza myezi nga 8 yamalayo emyezi oba nga 8 n'akomawo abadde yakadde akubye akayimba wesibadde ensi tekyamutegeera bulungi atwesibyeko nnyo oboolyawo but she's a good artist ne waliwo wofuluma eggwanga ogenda okudda ate nga waliwo abaana balala kati Shiba agenza okudda yali alowooza nti ensi ejjamu misinga nti atuuka okudda nga tugamba naye Shiba waffe but agenza okudda ng'oludde abaana we bali ba Avapeace bayimba waliwo abaana bapya mami Kampala new generation ng'oludde abaana bayimba okitegeera so agezaako nnyo okulaba ng'afiitinga mu generation omusajja oyo mu Ngereza bamuyita Jaffa mutegesi wa bivulu yes nga olaba bano abategesi b'ebivulu abali e Bungereza nga olaba Job Links bano ba Richmond Promotions Mary Ngabire abategesi b'ebivulu mu London kati ne Jaffa naye mutegesi wa bivulu kati yamubba bobbi kubanga yes Jaffa oyo omukazi nyinza obutagala kumwatuukiriza kubanga mu Ngereza ate oba oli aba ebintu mu baba tebali mu mawulire kati omukyalo oyo Shiba yavanga e Uganda ng'agenze mu Bungereza okuyimba yatuukiranga mu maka g'oyo omukyalo ga Jaffa kati omukyalo yamwagala nnyo in fact nga Shiba lwatuuka mukyala Jaffa nga bamuwa n'abaana n'abatwala n'agenda nabo ku ice cream n'abatwala ku swimming biki kati of course n'ayingira mu family ne bamwagala nnyo era abakyala mbeera mbagamba buli kaseera ati teweesiga nnyo ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga kayimba katulu bamwe yakayimba toshiba wakati mu kuyingiza mu family ale n'agenda bbamu omusajja wa munne okitegeera so era nze abato nabagamba nga yakamufunaawo nebagamba tebajja kuwangaala ebibbe tebyala tebajja kuwangaala ebibbe tebyala era wayisewo akaseera katono nnyo Jaffa yazzeeyo Jaffa tayinza kwagala Shiba tali submissive. Jaffa is not in good tewali communication yonna tewali ate omwana tabagatta omwana tasobola kugatta era nze abakazi mbagamba nnyo like bano abaana betuzaala like a child can't keep a man oyinza okudda eno gamba nze kamuzaalire abeerewo omusajja n'omuzaalira abalongo nga si wakubeerawo tajja kubeerawo omusajja abaana bagenze ne bakwata sound ne bagamba omukazi wabbamu bajja kuddayo omusajja wabbamu bajja kuddayo gye yazzeeyo so abantu bagamba nnyo era abakazi anyway era nkibategeeza nti woduka mu myaka 35 oba 3 ng'okula bwoti kulayo n'omusajjawo okwewala bino byonna abakazi tekiri kufe basajja kubanga abasajja newemba wa myaka 8 sofuna omuwala wa myaka 2 oba 3 nesigala nga ntambula nekizibu nnyo omukazi ow'emyaka 4 okufuna omusajja ng'amuliko yekka okitegeera so omukazi yena buli wotuuka mu myaka 3 kuzaayo omusajjawo agenda okuwasa gogenda owangala naye Vinka kye yakola Vinka yesi ali mu Swangiza Avenue district ngeri gye managingamu niyakuzaayo Nelson we nti n'amanya nti okeze ngenda tambula n'omusajja wange kati era Shiba kye yayiseemu oba kyayitamu n'enwagi kijja okitegeera kuba kati abo enwagi kijja kujja kuba kati mu myaka egyo omusajja yena gw'oyinza okufuna essaawa zino kizibu nnyo okufuna omusajja nga woyekka inaba analyst kati enaku zino bafuuka ba prophet mabegako Jacob yagamba kulavitajja era yazze kati ongambye yanajja gwe nwagi naye kimuddira kubanga tewaliwo musajja aliwo talina musajja wagenda kufuna leero nga musajja wuwe kubanga oli gwe yalina bwe yazaalamu omwana tebasobola kubeera bonna kubanga omusajja bwe yazaalamu omwana bamuyita Josh batandika bonna kali ey'okuyimba era babasunsula bonna bagita Coca-Cola Limited next wemba serabidde yali tasika Coca-Cola yali Coca-Cola yes bwe bava Swangiza Avenue netwala Nwagi kati oyo Josh yali ayimbe bulungi in fact yatuuka ne ku final so beyagala ne Nwagi n'amuzaalamu omwana naye tebasobola kuwangaala bonna kati Nwagi era omusajja naye bw'anaafuna ajja mutawanyanga Shiba because ajja kuba mufumbo so Nwagi teyeeyibaala era sawa yonna tulaba amaziga amapya so mu nkola yonna kitegeeza ki nti omukazi yenna naddala ng'oli ku sseeri y'obuyingi okwewala okuteeka mu bino yabbye omusajja ava ku musajja wange kulula mu kibi tambula abaproducer gye bali eyo obwana obuwandiika ennyimba mubukuze mukule nabo mpola mpola obuba mwagala obufumbo omukazi wabanga onoofumbirwa kikwetagisa emyaka 5 nga weetegese bulungi kati Shiba kyayitamu leero nti omusajja yamubba ate Shiba tasobola tugamba dda nze saagala abasajja b'abandi ng'agamba nsimanyiwe n'abantu siza tayimu nja kuzaala buzaazi mwana nsaagala bufumbo kati yes Katonda akusaasidde ozadde ate oli ku internet okaabira omusajja
omusajja tambeereddeewo, taguze busuuka, omusajja tanguliranga ku pampa, omusajja yaddagala kunziba miliyoni 10, eyo yonna kati byetaaga kumanya okitegeera kubanga omusajja sibu. Oli omusajja Jaffa talina maalo nga Shiba bw'alowooza because Jaffa balina ssente ava mu Basarabedi family. So balina ssente kati so akera ku makiro okuba nti omusajja yabadde akwegayiridde omuweeyo miliyoni 10 nga gwe n'okitwala mu yabadde ayagala kukkuba. Oli businessman atereka bivu okitegeera. So kati Shiba ekizibu kyayinimu kyekyo naye tumusaasire. Kati lwaki alumba Spice? Era abantu abasinga bagamba kakati ati Spice ayingiriramu. Kakati waliwo omwami bamuyita Salabedi abeera kojja wa Jaffa. Jaffa ye yazadde mu Shiba. Kati Salabedi oyo yali ayagala Spice, yali mukwano gwa Spice. Yali ayagala Spice, nze omanyi nze nkyogera nga bwekiri. Yali ayagala Spice omwaka gwa 2016 ndowooza 2016 n'amugulira n'emmotoka ya Land Cruiser V8 bagivuga Spice nga yagivuga. Era abantu abalabanga Spice Makindi omwo ng'avuga emmotoka ya Land Cruiser V8 nze nali ndowooza baloja engeri roja gyabeeramu ebyo ebintu by'okutunda amamotoka n'amata nalowooza obaki yagimuwadde. So nkizuula leeti ti Salabedi yali awadde Spice emmotoka yamala n'agisika n'agitwala n'agimuggyako bali basigazawo omukwano ogwo gw'obwa Sseruganda. Kati Jaffa we yazaala mu Shiba nga banoonya okukola due diligence oba okubuuliriza okwaddala ebikwata ku Shiba. Shiba yeeyisa atya Uganda, basajja ki bamwagaddeko, bamuzaalawa, so they used Spice okufuna information wa Shiba mutuufu. Lwe lugambo olwo lwekugambe kyokkola nti leero Shiba avaayo n'amaanyi agamba olina engeeto njagaliza ekyange lwaki okitegeera. They used the Spice okukola obukesi ku Shiba. Kyokkola nti mu vidiyo za Shiba akunnyonnyola oli mubi nnyo, lwaki obubirirwa ebyange ensaalwa okitegeera. Tasobola muki ati Spice mwendo wakuba nti abantu abasinga tebamanyi, abantu abasinga bategedde Spice wano, but abantu abasinga tebaalabako Spice ng'atandika. Spice yatandika ng'omulwanyi w'entalo. Bino byolaba ebiriwo leero Spice versus Shiba byatandika dda mu mwaka gwa 2015 nga Spice atandika kaliya ya music. Spice yali atandika kaliya ya music bamulwanya entalo zino ez'okuvuma abawala banne, of course manager kati ya violence akuzagimanyi. Spice yali yatandikira kusala amalodi awo yalinawo gayi yali amumanaging wali bamuyita Dr. Fizzo by then yagenda mu America eyo nga either ennyimba ezisinga ezo osaanuula biki bazikolera wa Dr. Fizzo mu Avi Records. Kati mu Avi eyo waliyo abawala baali ku size yemu ne Spice omu baali bamuyita Alma Namuswa nga bamuyita Alida Dafiri. Era batandika bonna nga balwana entalo okiteeka kubanga bonna producer yali abaguddeko omukwano ogw'enjawulo. Kati buli omu natandika okubira nga alwana ani asigaza omusajja. Era twagenda okumaliza nga Spice asigazza ki omusajja munkola. So okulwana kwava dda. So toyinza kuwoleza Spice era bannange tasobola kikola. Spice nomulaba ekyakozesezza podcast eyo kulaba ng'omukyala ahiiringa byonna bye baayogedde oba bye yawulidde bye baamwogerako asuspecting okuba nga Spice yabadde mu lugu. Tasuspecting akimanyi bulungi but yanoonyeza engeri gy'ayinza okukyogera kimuve ku mutima nakireeta indatu because bali mu good terms ne Spice ayinza nokuba talina na namba ye. Kati ng'anoonya agamba mukazi ono mwabizza nti okulaba nga kinva ku mutima kuba yakitegeera nti yamukolako ki omugambo. Kati yabadde alina kuba eyo podcast tegenda kuwangaala. Nze nkubuulira oluyimba lw'oyimba ng'omaze okukaawa waliwo omuyimbi yayimba oluyimba olwamuyita walukaddanowooza buli waliyo oluyimba ng'omaze kutaamuuka n'obusungu terusobola kukola soka wekakkanye owekompozinge oliko otuwa ekituufu. Kati Shiba tunaagenda okumuwa wiiki ey'okusatu ng'ateredde ekituufu kikyalina okutugamba. Kati podcast eyo gye yakoze tugijajinge nga wayiseewo wiikisi 2 ku 3 mu maaso. Ne mu kaseera kano ayogera bingi. Omusajja yandika mu nnyumba, omusajja yanziba, Spice wankola bubi, simanyi kati agasse ebintu bingi tetumanyi mulamwa ki ali jampe kino akyogerako n'akirekaawo n'agenda ku kino n'akirekaawo. Bino byonna babikola omukazi yenna kasaabeera mu depression oba kassa mu muvumaavuma ebyo byonna tebyebuuzaamu. Spice yayimba n'agamba kati afuuka topic bamudiscussingako of course abo bashiba ku podium zaabwe. Anti kati era olina okumanya nti muntu ki era ali mu kuprovokinga Spice okitegeera because ebintu by'abayimbi olina okubitegeera loni nti eno tokability naye eyamba omuyimbi because bonna mu kaseera kano
badde beetaaga amawulire oba oyagala oba toyagala because spice yeyawukanye ne roja ebibadde bimutambulirako yabbye emizindaalo mu kyalo byonna kati tokability eyo agyetaaga nga y'omuyimbi juga ne management kati eya roja yavuddewo kati alina management empya babadde bajimbulira ekiro bagiyita afro prime tetugitegeera so yeetaaga tokability eno kwongera okutumanyisa afro prime ekola ki biki mukola Kristo ono si ye cause Kristo ki Kristo Panda bali Kristo Panda tasobola kubeera cause lwakuba nti ye Kristo Panda naye ebizibu bw'alina tinaye ali awo tasalawo okitegeera tasalawo okola bwetyo kuba Kristo Panda namugamba tosobola kukola double standard ku mulembe guno n'oyitamu era abantu ne bagamba nnyo edda nga tukyali munene ebintu bya beef tosobola kubeera wa Chameleone obeere wa Bobi Wine obeere ne wa Bebe Cool onookubeera ne kyaliwo kyekyakubyanga Tafubi nga Tafubi agala abeere mukwano gwa Bobi okitegeera ate abeere ne wa Bebe Cool era kyekyakubyanga ndowooza oba yali ani omulala waliwo edda bye twabeerangamu ebyamawulire nga yetasala oba yali lwamiti oyo lwamiti nga mukwano gwa Bebe Cool ate agala abeere mukwano gwa Bobi Wine kati woyingiranga mu biifu eyo yaba abasajja biifu yonna eriko sayidi nabo olina okubeera ku sayidi kati Panda tosobola kubeera mukwano gwa Shiba ava maki oli muyimbi tosobola kubeera mukwano gwa Shiba ngoli mukwano gwa Spice okitegeera kuba Panda yali muninkini wa Shiba abatya naawe amuteringeyo Kristo Panda yali muninkini wa ye waba tasobola kwewa kuba kimanyi yes yali muninkini we tebakoma kuyimba buyimba kukka nze mu mutima gwange nali njagala Kristo Panda yaba afuuka taata w'abaana ba Shiba kubanga waliwo time yatuuka nga Shiba ali mu myaka egyo manyi watuuka myaka 35 plus ajjajajja I'm telling you bedatingire ebbanga nno okitegeera lwakuba nti Panda jasa kuba nti ye nga omanyi ebintu bye akuuma low profile muyimbi ne ekintu akikuumira wansi n'olubuto oluno olw'omwana wali Panda yali amanyi lubuto ati Panda lumu yali akola interview ku radio zaabwe ezo ze bakola n'agamba simanyi kale njagala mbeere godfather wa omwana wa Shiba kati fe abategere ebyomunda twamanya tugamba nno Katonda ayagala kuba nkyukira naye nga ye Panda takyegaana okuba nti Yesu wano mu statement asobola okukyogerako n'agamba nedda twakoma kuyimba kayimba naye waliwo time we baatuuka nga bapafominga oluyimba olwo kyolina omumanya ng'olaba Panda ali free nnyo ku Shiba amuyingizamu n'amagulu beyingizamu amagulu okitegeera kati nga beetegedde nnyo okitegeera ndowooza so kati mu nkola yonna Panda yekyalina okumanya kati Panda akyasobola okudda mu picture yes kuba kati omusajja oli taliiwo kyeyali asaba okyokubeera godfather w'omwana asobola okukimekinga kati ajje kati infact Panda yeetaagisa nnyo mu nsonga zino ajja kumekume Shiba amugambye mairaavo tuyinza okuba biri twatabukamukko kati tukuze omwana tufune n'omulala ekitegeeza nti kati this is the space kati space gyayinawokko yakoze eki yagenze kati Shiba yeetaagayo omusajja yeetaaga omusajja amulimu kubanga Shiba waatafune musajja naddala nga mukwano kati nga Panda nti baali babaddeko bonna mu nkolagana ez'enjawulo amumanyi bonna beemanyi kungulu ne munda kati Panda yalina okubeerawo so Panda kati yalina okukwata Shiba amugende podcast eyo gyokola kuba kati mu bantu bonna kati Shiba bayinza okuwuliriramu Panda number 1 okitegeera mu bantu bonna Shiba kati ne waabaani ani teri omanyi omuntu yenna nga agudde mulaavu obanga afunye heartbreak kizibu nnyo okumuwa amagezi n'agatwala ne kati omuntu ayinza okumuwa amagezi n'agatwala yoyo omuntu yali abaddeko naye mu kaseera kano era Panda kati ye muntu omutuufu okukonsolinga Shiba amugaye mayiraavu kakkana tuddemu tutereeza ensonga kuba ye Jaffa takyadda takyayinza kudda yazzeeyo wa mukyala we yazzeeyo bakakibwe wa Spice Diana mu mbeera ng'eno would you advise Spice to respond right now kati Spice ekizibu kyalina nti Spice ali soft nze humble woman teyamanyira nnyo bintu bino naye nga nkuwadde background ye nti yete maybe ayinza okuba takyagala bwagazi kuba ebigambo bye bitono kati mu nsonga ezimu lekeraawo okubeera soft Spice nze tosobola kubeera katuuti n'omumanyiira ng'oli buli wankwe oli mubi nnyo tomatira awo wenyina nange nabadde njigulirawo podcast nange nenkutabukira naye gwe feminist abasajja obwagazaaki after all wagamba tuwetaaga abasajja okuba nti yebambi Spice ali somehow soft ebintu abikwata mpola agamba oyo kamuleke but muddemu mwoche kubanga Spice
yera alina okubeera mu perfect battle ne Shiba because balina that fan base eri mu age yemu ate erwana yemu engoye bambala style yemu emyaka jadde Shiba kala amusinzeeko Cindy ayingira mu kintu kya Spice nga generation y'abatwe okite kubanga Cindy alina kubeera ng'avuganya bali baani bano ba Juliana Irene Nambiru bano ayagamba abakazi tabaagala aligamba emyaka age limit alina kubeera mu abo kati Spice alina okubeera ne Shiba webatyo kubanga egyo emyaka gyabwe 3, 35, 34, 37 webatyo so Spice lekera okubeera soft oli wakuvuma nti olinga kino naawe muwe wakitegeera muwe otherwise omunadaawo yabadde tagamba nze sina kye namukola ffe tujja kuguwata sina kindi funa abantu bakulwanireko bwekina okubeera abantu balwane otuuka time nogamba kampolereze kale Spice olaba tavaayo yekwasa kimu mukama ffe yebazibwe Yesu ajja basasula kati ebyo mu bato tebikola okitegeera oli wavayo nagamba olinga kino naawe muwe kyova nti bato ndoza bato yakoma ku Bebe Cool na Bobi Wine I call them BBC eyaddala nti oli wamuvumanga olinga simanyi kataala n'olinga akutwalira naye kati bano abaana bali mu bato tezitegerekeka bali mu kwekwata omu n'alwana yekka yomu alwana yekka kyovula nti bato zibamenya so oli wakuvuma ku media nga nawe olina osobola okumuwaira we that is sort of flexible for you maybe akatalekeka gravity abanja Bebe Cool what do you want to say about this kati gravity ekizibu ekimuliko gravity omanyi abadde yagwa I'm telling you ani nkubya n'ekyamusuula nti bamegakaawo gravity yawakula entalo nyingi zatasobola kulwana nazo nabagamba nti ku media kuno oba owakula olutalo sooka omanyi ogenda dumaliriza otya tosobola kubeera nokera ku makya n'oteeka tulipu y'omusenyu ogutawera n'otwala amayinja oba tutte mu estate y'omuntu ng'osaba ddwaliro ku mpaka nga tokimanyi bulungi mu kaseera ako Bobi Wine yaleka amasannyalaze ekyo kikkuba nti gravity emyaka gyonna gy'ayimbye 15 oba 13 takolangako shoyo n'emusala nga Isima Namina bwe yakola ki bwe yamusala naye tekimujjako era musasula yakola anti kati ayinza okuba yakola naye endagaano egamba ki nti bano abayimbi balina obuzibu tukeera ku makyalo ne tukola endagaano nti ogenda kuyimbira miliyoni 3 n'okuwaako 10 okuwa pepepe oba okumpemula tekikuweesa balance nti ompemudde nnyo okuwemula nti bano abayimbi balina obuzibu nti ensonga ki nti ne copyright leero egenda bakosa tebaasoma abasinga ba P2B abalala ba Nasali 1 baakula mu wawa nti mu nsonga ng'ezo ezimu transaction ez'ebbeeyi funa looya kale funa aba pro bono babeera waawo kwero yes kuba kati omuntu yandibadde omutuufu okugonjola ensonga zino yandibadde looya wagula bitakubire Bebe Cool omulya munnaye wagamba okutuna amala campaign ngaolaba date eyiseeko waliwo alina perspective egamba sula nti maybe sente zakeereye wa Bebe nayagala akozese bano abaana bamuteekeko pressure government ekirabe anti gavumenti olina okumanya gavumenti teririzinga sente out of pressure sente ziyita mitende ati mwene munaawemula ku TikTok so bati webatasente sente za gavumenti zibeerako accountability kyova nti webakuwa omulimu mubeera ne contract nti ebyo byonna babiyetagisako accountability wagamba nti looni yayimbira miliyoni 4 contract yeeruwa tusobole okubeera nga tusasula sente tojja kuwemula okuba nga olina data wazikyano omu omuntu esente ziveeyo sente za gavumenti katigeze kati kino ekisanja kiweddeko kiggwako nesigazaako ennaku nga 10 ka pulezidenti agenda kulayira nga 12 so katubale nti sente muzeeyi amala kulayira bamanye sente bazifuna batya sente bajja kuziwa Bebe Cool sirobera nti mubbi nga we yakozesaani tasasula bano bajja sibalina obuzibu ku Bebe Cool Bebe Cool ebintu bye abikwata kisajja kikulu Bebe Cool alina balooya bw'obanga nakuwa bizinesi yagoberera protocol nga bwetambula kubanga there is no way osobola okufighting Bebe Cool wa Museveni Bebe Cool awagidde NRM naawe 30 years bano abasigadde bagendayo kuyimba ati bagiwagira nagiwagira mu nkola yonna kati Bebe Cool akujje gye yakujja mu biseguusi sigamba nti gravity ekyokulya abadde takiina ne gravity amujje gy'amujje sho yamusala Isima Namina yafuna abantu 25 nga abiri ba service provider kitiza afuna abantu 5 so mu nkola yonna akujje gyakujja obadde tokyayimba mu Kampala agaye gyatugenda tukola akalibo kajja kubaako sente akuwaddeko 10 ate okuba pepepe omuwemula kati owamuwemudde naawe so wati kato yafunye yafunye
so abaire mufune baloya mumanye engeri gy'okwandulingamu ensonga zino, otherwise mukyatulekanira nnyo nga bebe ku lusimu lyaza amaanya bajja kuwa ssente kubanga. Thank you so much Sula. Flexible yabadde Sula flexible ku nsonga zino eza entertainment. Actually musajja mulungi nnyo okuba mu tochi. Nze Genius Official mwebale kubanga mutugoberera ate nga musubscribinga the same time nga musharinga boleka comment etuwe ekyokukola n'ekiddako enkya. Tugenda kubeera ku David Lounge Munyonyo Center grand opening, kifo kipya kirungi nnyo, buli kimu ekiri. When it comes to go outing oba n'ogenda waweeru nga enjogera y'abavubuka ugende waweeru n'omwagalwawo nawe kenyini n'ogenda neweewaamu abo side z'Emunyonyo awo around awo Munyonyo awo. Tugende enkya tulabe nti tudigidde wamu nga tugulawo ekifo ekipya. Tujja kubeerayo ne Winnie Nwagi at the same time ne Kabako. Nange personally I will pass around there then tulabe engeri gye tuyinza ffenna. I sign out. Nze Genius Official.